Kansuubire nti muli bulungi yonna eyo gye musinzira okuba nga ate emoji ekuumiddeko omuweereza wammwe si mulala nsigala nze Fifi J the news anchor. Ntandise nagannaku olunaku olwaleero ng'era omukulu Honorable Mulambirira era ng'ono yaliko Minister wa Agriculture amanyiddwa nga Honorable Kisamba Mugerwa ono nno yafudde olunaku olwaleero. Katusabire omwoyo gwe Mungu agulamuze kisa n'omubiri gwe gube ng'ate guwummula mirembe emagombe. Okugendera ddala maaso n'amawulire gaffe ye omukulu amanyiddwa nga Nobert ono tumumanyi bulungi nti bodyguard w'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine. Nobert aliho olunaku olwaleero gabadde mazaalibwa ge. Happy birthday mukwano. Tumujjukira bulungi omukulu ono gwe bagamba nti ye yali akasuse bbomu eyali egenda okuba nga ate eyabuluza Bobi Wine nga bali mu campaign. Mulaini yemwe eyo ye omukulu Ashraf ono nno nga tumujjukira bulungi nti ye yali cameraman w'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakubwa essasi eryamukwata ku kyenyaawo era nga abadde mu ICU. Bw'atyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abeera nga ate atutangazaamu ku mbeera gy'alimu n'agamba nti mwebale kuba nga ate musaba omukulu ono asobola okuba nga yeetuuza era nga asobola okubanga alaba naye kyatanaba kubanga akola kwe kubanga ayogera naye ng'agamba nti ajja kubanga ate abeerera ddala bulungi kubanga waliwo enkyukakyuka ey'amaanyi mu bulamu bwe. Ate nga awo tuvuddewo ye omukulu Rabadaba enaku zino yapepeya n'omukyala amanyiddwa nga Nalongo Magi. Nalongo Magi ono ye yali omukyala w'omugenzi AK47. Tumujjukira bulungi nnyo muto waba Dr. Jose Chameleone Palaso Wizo yafa ndowooza mu mwaka oba gwali gwa 2014 bwe watyo. Naye mu kufa yaleka omukyala amanyiddwa nga Magi era nga yamuleka n'abaana babiri balambirira ate nga balongo. Awo we wava erinnya lya Nalongo. Oluvannyuma lw'akabanga omukyala oyo yatandika okuba nga ate apepeyamuko ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Grenade era nga gwabadde alya naye ku nsimbi ze okusobola okuba nga ate munange atwala mu maaso obulamu bwe. Naye kinajjukira nti Grenade ono akyali mwana muto mu myaka weewaawo mbikolwa muntu mukulu. Kati ennaku zino apepeya n'omukulu amanyiddwa nga Rabadaba era nga ebya Grenade yakasuse muguluka. Kati ali ku bya Rabadaba. Rabadaba yaliko omwaka tugutandise n'omukulu amanyiddwa nga Rabadaba era ddala mukyamu nga bw'agamba. Ago ge gamu era kwago agali mu nkubo olunaku olwaleero. Nkyabatwalira ddala maaso gwe yakatweyungako obeera nga onyiga bunyizi kapesa ka subscribe munange obeere nga ate otwegatirako ddala. Team Jordan, Saudi Arabia, Oman, kansubire nti muli Kiriya, Uganda, US, UK, Canada, Turkey yona gye musinzira kata mwebale kubanga ate mugyeekumirako. Ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronald Mayinja bw'atyo gamumyuse oluvannyuma lw'okubanga atwaliddwa ku poliisi n'awawaabirwa omusango gw'okubanga ate abba essimu y'omunnamawulire ategerekeseeko erya Yudaya Nangonzi. Kigambibwa nti ono bakoze program n'agenda mu maka ge ng'alina okuba nga ate amuggyako interview wabula ate mu kumurekodinga yayogedde ebyensimattu n'abeera nga ate asaba mwana muwala abidiriitinge mu ssimu bubijja muleetera obuzibu. Mwana muwala ekintu kye yagaanye n'amutegeeza nti ebyo byasigira ddala okuba nga yeetaaga. Awo nno Mayinja we yasinzidde n'amukwakulako essimu bw'atyo n'atandika okuba nga alanya enduulu naye mbu ng'ali wakati mu nduulu yajjukidde nti mwana muwala ono yabadde tamanyi we wabula ye yamulagiridde. Awo nno n'amanya nti nakyo kijja muzaalira eminyira. Abantu olwazze n'abategeeza nti essimu kituufu agimubbyeko naye nti agimubbyeko oluvannyuma lw'okubanga akubye abaana be ebifaananyi nga bali bwereere naye nga kigambibwa nti mu kkuba enduulu yabadde yasosse kugamba nti agenda kugamba abatuuze nti alumbiddwa mwana muwala. Wenjogerera ono ali ku poliisi naye ng'agambye nti essimu yagyonoonye dda ayagala kubanga agulira mwana muwala essimu endala. Mwana muwala kyagaanye agamba ayagala simu ye enkadde kuba ebaddeko ebintu bye bingi. Oyo naye ali awawere nemba na misango gye. Ono nno ye mwana muwala amanyiddwa nga Zari the Boss Lady era ng'oyo gwali naye ye mutabani we omukulu. Waliwo ensasagge eguddewo nga abasinga obungi babadde balowooza nti oyo omukulu Pinto yaluguddemu oba yaleese nabe. Nedda, omukulu oyo si yabirese wabula omukulu ono amanyiddwa nga Raphael ayambadde kamizo eya black yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga ate akonfesinga obanga alangirira nti ye muli wabisiyaga era ng'agamba nti ye talina interest mu bakyala. Omwana oyo atemera mu gy'obukulu 19 era ng'egyo yagiweza mu December. Okitegeera bw'atyo avuddeyo n'akola ka video nga yeerangirirako nti ye muli wabisiyaga mbufunze ge. Okitegeera era n'agamba nti talina interest
mu baana babuwala. Wabula abangi basoose kulowooza nti omukulu yavuddeyo n'abeera nga ayogera statement eyo amanyiddwa nga Pinto. Kumbe nedda abadde ono mutowe amanyiddwa nga Raphael yavuddeyo n'abeera nga ate agenda mu maaso okutegeeza eggwanga n'abagamba nti muyinza okumujajinga ne mwogera byonna byonna bye mwagala ne mwogera byonna byonna bye mulowooza naye nga ekituufu kyekyo era si kyakusaaga si kyakulimba yeye yatulidde n'agamba nti ge genda kubanga ate mukuwa omwewulirireko tugende mu maaso. This is not funny, but yeah, I don't know why you guys are laughing. Nothing's funny about this, but yeah, I'm gay. I'm gay. So yeah, it took some time. I was thinking and everything, but I think I like gents. You guys might judge me. You might not think it's who I am. But in my heart, I, see gents attractive and not females. But yeah, that's just what it is, man. So if you want some questions, you can do that if you want to. But yeah, I don't know what. Ebyo byebiri eyo mwana mulenzi oyo ng'agezaako confessinga oba ng'agezaako okutegeeza ensi nti ye muli wabisiyaga taliiko kusaaga. Era gwe oba obadde mukyala ng'oli eyo nga omulinamu essuubi ng'olowooza okuba nti anaakwagala kikafuuwe crash giveeko ye yeeyagalira basajja banne oba ensi tutwalawa Mungu yamanyi. Awo nga tuvuddewo olunaku olw'eggulo abaana ab'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'onono avuganya ku ntebe ey'obukulembeze balabiddwako ku airport Entebbe nga bagenda kuba nga ate bafuluma mu ggwanga. Wabula documents zaafulumye oba information yaliikinze nga eva ku airport awo ennyini ng'esaasaana mu bantu n'ebifaananyi nga bitambula mu bantu nga biraga nti abakulu bano abaana bano bafulumamu mu ggwanga. Olutalo no lwabadde ku social media era nga bangi bavuddeyo ne babanga bavumirirwa ekikola kino okusingira ddala abayimbi abakolera ku side eri eya NRM omumwe mwabadde omukyala amanyiddwa nga full figure Catherine Kusaasira, Big Eye, Khalifa Aganaga, mwana mulenzi amanyiddwa nga Bebe Cool. Bonna bavuddeyo ne bapostinga ebifaananyi bino. Ye Bebe Cool ya captioninze n'agamba nti asaasira abaana b'omukulu amanyiddwa nga Edi Mutwe ko wamu n'abanubiyaniri tamanyi oba bali kuki okuba nti ono mu kaseera kano abuusa ababe ate nga aba banne bo basigalidde mabega. Bangi nnyo bavuddeyo ne boogera ku nsonga eyo naye Bebe Cool nga bulijjo yasinze okuba nga ate yeetikibwa mu nsonga eno era nga bangi basobodde okuba nga bamubuukira ne bamutegeeza nti n'omukulembeze w'eggwanga bwe yali ajja ku ntebe omukyala we n'abaana be nabo tebaliwo mu ggwanga bali bweru bali Sweden era mu kaseera ke kamu ne bamutegeeza nti ye agamba nti ayagala nnyo ensi ye lwaki mukazi we tazaalira mu ggwanga lyattu Uganda. Kugambye ensasage yabadde y'amaanyi nnyo naye ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'annyonnyola ku nsonga eno n'agamba nti yakikozerwa safety y'abaana be kubanga enfunda nnyingi zizze nga zibeerawo ng'abaana be baagala okuba nga babawamba baagala okuba nga babatusaako obulabe kinajjukirwa ne bbomu eyakasukwako ku nnyumba ye ku ddinisa lya mutabani we. Ebyo ebimu ku ebinsobodde okuba nga nkuleeterayo akawungezi k'olwaleero kansuubire nti oli bulungi atakuumira mpeera yongera okuba nga abankuumira mweraba.